Wakati nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi agenze maaso n'okuba nti asiima okulabikako eri Obuganda ng'ayita mu katambi akagenze maaso n'okuba nti kasaasaanira emikutu egy'enjawulo mu ggwanga nnyaffe Uganda ko wamu ne Buganda okutwaliza awamu. Bangi bagenze maaso n'okuba nti no bakubaganya ebirowoozo eby'enjawulo ku katambi ako. Ssaabasajja mwe yabadde agenda maaso n'okuba nti atuweera obubaka obugenda maaso n'okuba nga bulaga embeera gy'agenda maaso n'okuba nti yalimu, era n'agenda maaso n'okuba nti agumya Obuganda bwonna, n'agenda maaso n'okutukakasa nti ku Namulondo kwali alamula. Era mu bbanga si ddene ennyo nnyini ddala okuva kati n'agenda maaso n'okuba nti yatuwa obuvumu n'obukakafu nti essaawa yonna tuli bagenda maaso n'okuba nti tumukubako ebirozo mu buufu obufaananako bwe butyo. Omu ku bakulu abamu ku bannabyabufuzi ababadde bagendanga maaso n'okuba nti naye ayinamuko embeera y'okwagala okumanya embeera ya Ssaabasajja weegenze maaso n'okuba ng'eyimirira, njogera ku mwana mulenzi Mitembo Assentamu Kyagulanyi Roberto oba goyinza okuyita Bobi Wine yagenze maaso n'okuba nti avaayo naye n'abaako obubaka bwawa buno ng'agenda maaso n'okuba nti abwesigamya katambi. Ssaabasajja Kabaka ke yagenze maaso n'okuba nti yaweereza eri Obuganda. His Excellency Bobi Wine ng'agenda maaso okuba nti yayita ku mukutu omugatta abantu. Omubaka bwe yagenze maaso n'okuba ng'awandiika yagambye nti kibadde kya ssanyu nnyo Beene bw'asiimye n'alabikako eri abantu be ng'ayita ku mutimbagano ne ku terefayina. Twongere okusaba Katonda Ssaabasajja assuuke bulungi era akomewo alamula Obuganda. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ayi Katonda kuuma Kabaka waffe. Ebyo nno byabadde bigambo oba bwabadde bubaka bwagenze maaso n'okuba nga buwandiikibwa mukulu His Excellency Roberto Kyagulanyi Ssentamu gwoyinza okugenda maaso okuba ng'oyita Bobi Wine mbuufu obufaananako bwe butyo, era y'omu ku bagenze maaso n'okuba nti no balaga essanyu eri ekika ekya waggulu oluvannyuma lw'okuba nti Omutanda yasiimye n'alabikako gye tuli. So wakati nga bangi bali mugende maaso n'okuba nti bakubaganya empawa, era bangi ababadde ku sayidi egamba nti no twagala kulaba Kabaka, bangi bo bagenze maaso n'okuba nti akatambi ka Ssaabasajja batandika okuba nti bakakubamu ebitulituli n'okugamba nti nedda akatambi tekaabadde katuufu. Wabula omu ku bakulembeze His Excellency Bobi Wine abandi gwe bagenda maaso n'okuba nti no bawuliriramu era nga lyessuubi ly'abangi, ye yagenze maaso n'okuba nga akkiriza byonna ebyagenze maaso n'okuba nti biba, era n'agenda maaso n'okuba nti asiima oba ng'alaga essanyu ery'ekika ekya waggulu olwa Ssaabasajja okuba nti yagenze maaso n'okuba nti yasiima n'alabikako mu buufu obwo. So bw'oba nti oli muntu agenda maaso n'okuba nti oyagala nnyo His Excellency Bobi Wine era ng'ogenda maaso n'okuba nti nno buli kigambo kye okitwala ng'ekikulu ennyo nnyini ddala, nkakasa bukakasa naawe osobola okuba nti oyimirira ku ekyo n'okkiriza nti mu buufu ofaananako bwe butyo. Omutanda yagenze maaso n'okuba nti asiima. By the way, akatambi ako nga kagenze maaso n'okuba nga kafuluma n'ebituli ebyagenze maaso okuba nti bikakubwamu, mukulu amanyiddwa nga Nsereko Muhammad, mukulu oyo yagenze maaso naye okuba nga avaayo honorable, n'agenda maaso n'okuba nti annyonnyola bannayuganda na buli kiisi eyabadde agenda maaso okuba nti akuba ebituli mu katambi ako n'abagamba nti mukkakane akatambi kabadde kaddala. Wabula tubadde tuli abo olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 4 omwezi gwa Julayi omwaka guli 2024. His Excellency Bobi Wine alina obubaka bwagenze maaso n'okuba nti yateekayo.
oluvannyuma olugenda maaso okuba nti yateekayo obubaka buno bugenze maaso n'okuba nti bwetakuza bangi emitwe era ne bagenda maaso n'okuba nti baagala okuba nti babwefaananyiriza ku mbeera egenda maaso n'okuba nti etambula essaawa zino. Bobi Wine ng'agenze maaso okuba nti ayambala essaati eya black, wabula ku ssaati eyo kubaddeko ebigambo, ate ku bigambo ebyo agenze maaso n'okuba nti ayiwerekerezaako ebigambo ebirala. Abandi ne batandika okwagala okuba nti nno ebbaasa bagikwata ne batagenda maaso okuba nti bagiyuza okulaba ebiri munda, wabula bo ne batandika okuba nti bakolerawo okusoma nga ne baluwa tebannagenda maaso okuba nti bagikwatako. Ku ssaati kuno kubaddeko ebigambo ebibadde bigamba nti temubongoota. Temubongoota. Emabega nga waliyo ekifaananyi ky'embogo. Kuno kwatadde obubaka obadde bugamba nti kyana kya mbogo senge. Alikikwatako senge. Senge sengula senge. Bubaka bugenze maaso n'okuba nti buwandiikibwa mwana mulezi His Excellency Bobi Wine Roberto Kyagulanyi Ssentamu. N'abagamba nti temubongoota. Abandi ne batandika okuba nti nno babisoma ne batandika obitaputa mu ngeri yaabwe. Naawe osobola ogenda maaso okuba nti obyetaputira mu ngeri yo, nkikulekedde. Kale bwe tuba nga tuvuddeyo eyo ku mbeera zonna nga bwe zigenze maaso okuba nga zitambula, His Excellency Bobi Wine yagenze maaso n'okuba nga aseka ate era n'anyolwa mu budde bwe bumu. Bino nno kyavudde ku ki? Kyavudde ku mwana mulenzi oba omukulu wamanyiddwa nga Burora yaliko RCC mbufu okufaananako bwe butyo. Ono yagenze maaso okuba nga agamba nti for speaking out against Anita Amongo's corruption, former assistant RCC Burora Anderson was arrested and detained. He was eventually remanded on the basis of an evidently defective charge sheet. I join other citizens of good conscience in condemning the witch hunt and prosecution of those who speak out against corruption and misrule, especially about Anita Among. Burora's current woes should send a clear message to all that there are no safe zones in sinking boat. A while ago, as Assistant Resident City Commissioner, he justified and defended many of the excesses of the regime and turned those of us trying to change things into a punching bag. Hopefully through this, Mr. Burora will agree with us that such a blatant abuse of the law will only come to an end when Uganda frees itself from the Museveni regime, free all political prisoners, Uganda, bring back our people. Obwani adagena maaso n'okuba nga aseketera mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Anderson Burora yaliko RCC. Ti ebiseera biri mwana mulenzi ono we yabeerera mu gufo ogwo oba yali assistant RCC yagenda maaso n'okuba nga adifendinga nnyo gavumenti ya mwami Museveni, ati yakoma kuba nga agidifendinga ne se kudifendinga yena. We yavuddeyo okuba nga ayogera ku sipiika ate gye byakidde ng'agenze maaso n'okuba nga agombebwamu obwalo obufaananako mu bufu obwo. Obwo n'abagamba nti mmwe muddaawo eno Uganda tewali ali safe. Kyagala okutegeeza nti abasidiyo omusuzi erinnya lyange, avidiyo w'otagirayikinga gw'omanyi.